entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Saima yogedde ku ababundabunda n'abanoonyi b'obubudamu. Bonna bagwa mu kintu kimu bagwira. Mbyogedde naye nsaba Saima asooka nnyambeko mbyawule nga sinnannyonnyola kindeeza. Ababundabunda n'abanoonyi b'obubudamu. Ekisooka bonna bali mu umbrella y'abagwira. They are all refugees. Kakati the moment w'olinnya ennyonyi ndowooza kati wano ffe category gye tutalina bagye batataddeemu yandibadde ya kusatu abazze okukola. Tulina abaveeri nga azze kuba haso wano. Yes, mwebali kati for example nga bana bazungu bapewosa. Oba ontegeera. Kati buli bw'olinnya ennyonyi oyinza obba ogirinnye lwa nsonga ssatu. Either ogenze kukola wano odduseewo onoonya bubudamu yo seeking asylum oba obundabunda gy'ovudde teri mirembe onoonya waakubeera. Kati nga zino entalo ze tulaba. Kaakati engeri gy'ovuddemu n'ekikuleese kyekikuteeka we kikutadde. Either eggwanga lyammwe obadde zibwatuse kuba emmundu bweseka amawanga agalinaanyeewo gali entitled okuggula borders abantu bayingire. Kati awojjanga abundabunda. Bw'osaza tiketi n'ova mu ggwanga n'ogenda mu ggwanga eddala ng'oyagala kufunayo butuuze oba kubeerayo then onoonya bubudamu yo seeking asylum. Oba bw'ova mu ggwanga eriryo n'ogenda mu ggwanga eddala ng'ogenze kukola oba ogenze kukola. Report shows tuyina ababundabunda abanoonya obubudamu. Tuyina abantu abatalina kuba wano oba kale abakkirizibwa okubaawo oba abajja nga babundabunda nga banoonya bubudamu miliyoni emu n'ekitundu n'okusoba. Ng'abasinga ekibajja mu mawanga gaabwe eziba ntalo. Ntalo okusinga ze zitera okuleetera abantu okusenguka. Abanoonya emirimu nga Saima bw'agambye tebatera kuba bangi naye abadduka mu nsi zaabwe. Naddala wano mu Uganda. Political conflicts ezisinga n'ezo religious conflicts nti muli mu kwetta ne bajja wano. Otunuulira abantu abava Afghanistan, South Sudan, Wano mu Uganda tusingako ba Eritreans. Lwansonga nti Eritrea waliwo olutalo lwa Eritrea ne Ethiopia. Yes. Because Eritrea ava ku Ethiopia. Kakati waliwo olutalo olulyawo. South Sudan buli omu akola ki akimanyi. Abakongo ndowooza bajja kutunda bitengi. Abasomali of course naye waliyo olutalo kwa Uganda inayo amagye. Kati abakongo ndowooza bo bajja okutunda ebitengi tebaddayo. Kubanga eri wocha nabo balina olutalo. Kongo nene nnyo kuddukira wano. Kongo munene nnyo. Omanyibaga nti mu Kongo waliwo ekitundu batamanyi nti olutalo gye luli. Ate abayeekera aba M23. Of course gye bali sigaba nti baliyo. But Kongo nene. But anyway, akali ali side ku border nga Kisoro automatically balina kuyingira wa mu Uganda. Kakati era kyobola nti bannakenya boosanga ojja musanga nga ali either mu kumulimu. Kati munakenya gwosanga mu Uganda abali bajja kukola. Abayindi bajja kukola. Yes, omutanzania ojja musanga nga yajja kukola. Abanyarwanda either nga yajja dda abadde wano nga n'endagamu. N'abalala bajja kusoma omwana akyogedde. Wadde ne baali batandika ne basoma abatubonya abasoma magezi banaye. Kakati tutulabiganga musuze. Kakati so naye kati byonna bonna basinga namba zo bezisinga obungi. Aba Somalia because wali olutalo. Aba Eritrea because Eritrea ina issues na aba Ethiopia. Bali wabalalawo. Aba Sudani era nabo olutalo. Kati era jjo sanga emawanga era ojasanga nga wano mulimu abasomali bangi ojja genda kati aba Ethiopia be kibaleta ndoze era nabo ndoze ekireta aba Eritrea ekireta n'aba Ethiopia. Yes. Nti bw'otunulamu tuyina settlements ez'enjawulo. Kampala settlement. Kambuuze bw'otugenda bano abagenze mu mawanga amalala babasasula aba refugee. Ffe wano bafuna ki ng'oggyeko emmere kuba nawe ndalaba muzeeyi nga baweereza emmere mu camps. Ne Pastor Kayanja ina bwe bagendako mu camp oba ye bidibidi like ani asasula ani okusasula ng'oli mu camp kyesimanyi ababundabunda nga bannabuganda besimanyi kubanga kati tulina banoonyi babubudamu like the Ugandans abagenda mu mawanga amalala because tetulina lutalo naye kyendabyeko abasomali babasasula era obasanga ku Cape Saawo
simanyi bani abasasula bagwanga liri basasula oba UN basasula simanyi science ali wakati abo settlement season ezisinga zetumanyi Kampala settlement nga tugirese Kiryandongo bidibidi settlement otegeze bifo we twakunganyiza ababunda bonna we babateeka tugezenga camp yaabwe nti bonna bali awo report shows nti tuwezezza emitwalo almost 12 mu Kampala like most settlements eziri urban waliwo waliwo essomero kati waddawo ssomero awo ngoya mukakaba kanjagala aba kuba bw'obasanga abo abantu bw'obasanga mu area bw'osanga abasomali mu kifo baba bakiwambi be baliwo bokka it is nature ne bannayuganda abatulaba kati abali mu mawanga amalala bona agenda oba kati oba wona we basula ojja sanka kalina nga be baliko kya butondo okuno abantu ab'ekikula ekimu oba abayinsibukeemu okubeerewo mu kubanga babeetegeera kibayambako okukendeeza okusosola kubanga obusosoze kya buntu kati nga bw'olaba Chinatown mu America nti like waliwo ekyo we bajja ne bafuna akakalina bakumakinga sure nti bakazingako at least babeere nga boogera ebikwatagana okay abantu bano tetubagaana ensi yaffe yo nga yo ffe tetuyina ntalo we are a happy like tuli awo tukuba patte tubeera bulungi naye abantu abasinga we bajja mu ggwanga oba itufuna abanoonyi b'obubuddamu ebintu bikyuka bingi bikyuka bingi nga kwebyo ekimu ku byo ekisooka luba lulimi Saimo ogenda tuuka mubeera ewantu Saimo oli mu Lugwala Julian Muganda Nantume Muyindi ono mu Afghanistan nti communication egenda kuba nzibu abaana bagenda n'oyo olulimi lwe boogera nga terutegeerekeka culture yennyini egenda getting a dilute kuba tugenda kwagala ffenna abaana baffe boogera Oluzungu abazadde kyebaliko kimanyi waka anti oleeta omwana oleeta maiding omwana wa myezi egyo esatu gundi leba guni siwe gwerakawo omukozi n'abeera n'omwana omukozi musoga akati akaana kayiga okwogera okawulira mu ddiro oli mu kisenge kakoba bbe n'ogamba kati atandika okola homework owulira spell cabbage ke ogenda okuwulira ng'akaana akasiika olusoga n'ogamba nvutte omwana yayiga ddi kumbe n'omukozi naye sebo naye ali kakati bwe buzibu bwe tulina nze kati mutaani wange yayiga Oluzungu nga tagenda ku ssomero olw'okuba mukozi wamwagala Luzungu si mukozi neighbor nga balina okwogerezeganya era kaddiranya Oluzungu lwayogera naawe taata tolwogera kiyinza okuba kyenjagala but singa yali wakulujja ku ssomero lwandiruddewo kakati kitegeeza the impact of neighborhood ebirungi n'ebibi mu bantu bano okunoonya obubuddamu abantu bano bawasa ne tumaliriza nga intermarriages zisusse ngenda zaala akaana kafagani taata we nga Musomaali akaana kange nga Kasomaali nga nina akaana tekategereka kali awo kabulaaka si kabulaaka maliriza tulina abaana batalina byalo abaana nga talina byalo bataata baba tebali mu kunoonya wakubeera bano abantu bayitawo buyisi Uganda eringa stop over nabako Abanigeria era nabo bali bannayibba baffe nga balina omuwala ate Munnayuganda Nigeria mubi wale yanga obulamu bw'ensi eno naye nga akuba omwana Omunnayuganda bannaayo kale Omunnayigeriya n'amaana addayo kale ate bwe bali mukwano gwange Indian Kuli ojjukira bali bazimba leero era tumuyita Indian Kuli taata we yali muyindi abazimba lweri bagizimba dda mukwano gwakyatambula zino bano abantu ezenganda ezitambula kati ba Indian Kuli bali Indian Kuli bano abayindi bano abava ejjinja be bangi abo bo bangi kati batumuyita Indian Kuli kuba tayinza kugamba jjajja wa jjajjaawe tamukulaga Okay, so kakati intermarriages zivuddemu ebirungi titufunye abaana nga omwana omulaba akyuse batuyambyeko ku improving races ne kakala abantu badde basusse either okuleeta oba okujjawo kala ne tumaliriza tuva mu intermarriages eneisa character traits buli culture ejja n'ekyayo Nigeria balwana abakiki balwana akyemmamanyiko balina effugabbi eneeyisa nti omwana agenda laba olw'okuba dila nasobola okukuba taata we alowooza ajja kujeewa Nantuma amukube nti abaana empisa ate twagadde okukoppa nti tulina Abazungu
nawe oyagala omwana omukuze ng'omuzungu omwana omugambe kagambe shut up nti abaana bagenda bikabenga unruly olw'okuba bali kumpi n'abantu abalala ate ng'oyagala nabo bakuze nga bali kuba bo balina freedom of speech a right to say what you want ate nga wano kitaawo yesemwogere either oyagala ku-adoptinga culture y'abali oba omwana n'aja adoptinga nga tomanyi kubanga ennaku zino mu Uganda abantu buli omu akeera kudduka mu nnyumba kugenda kunoonya ssente waliwo n'omuzadde akeera kupakya nga amala wiiki nga tabe ku mwana bw'afaanana oba otegeera kakati mweye embeera omwana n'adoptinga culture ate gwe gy'otamuwadde naye lwakuba yeemwetoolodde ng'ogezezzaako naye ng'ate obudde tobulina omulimu tegukukkiriza abantu bano bwe bazze bakutte emirimu nga bwe wabadde onnyonnyola nti bakutte ebyandibadde ebyaffe byonna babitutte aranse nosabiriza maleza kikiwukemuko ekyo bannaye bizinesi ezandibadde ezaffe lwaki masanga omuyindi ng'atunda paani n'amandaazi tusaba ekyo kikiwukemuko mubeeko bizinesi zemutulekera oli yajja tunda bitengi nkusanga otunga gomesi obadde ki anko all in all si kibi okubuddamya abantu si kibi okujja ne babeera wano naye mwenga aba babeera okumpi londako by'oba okoppa si buli kimu kye bakola nti olina okukikoppa tuli mu Uganda ate bw'oba obeera mu ssentro tukutwala ne woba mu Nyarwanda abantu bagamba nti Abaganda beeyisa bulungi koppako ebirungi by'otasobola nsaba tubireke kati nze ndowooza byonna bisolobba ebirungi naye ndowooza omuntu bw'ajja kubaka ffenna twatondebwa nga ntondebwa mu Uganda kati wano mu Uganda teri munnayuganda alina moral authority kuvumirira ajja mu ggwanga lye kubanga abantu bafulumya Uganda kuba Uganda emu abantu bangi naye bwe owulira omuwendo gw'abannayuganda abantu abafuluma oyinza ogamba mu Kampala gwasigaddemu wekka so buli omu wano mu Uganda kandidate wa kufuluma but I think kirina okuba nga omuntu ayingira mu ggwanga naddala nga abanoonyi b'obuddamu abasiikinga asylum balina okuba nga there is something kyotugattako naddala wekijja mu business world tujja ate tokola kyenkola kyenkola kati ate obanga akoppa oba ozze kompi kubanga olwedde mu Uganda abantu omuwendo gw'abannayuganda ogufuluma okugenda okunoonya emirimu wabweru mungi kitegeeza nti mu Uganda temuli miki kati ate n'omuwendo gw'abayingira okujja okuvuganya ku mirimu gyaffe nagwo guneeyongera tugenda kumaliriza nga abalala tetusobola kufuluma tetusobola kufuna mirimu nga tulina kufa kakati kyetusaba at least bw'osanga nga nze mbadde nsuubula mmwanyi at least omuyindi wantandikidde ku levo ya kuba na kyuma kisunsula mmwanyi ku mpeke oba ontegeera obagula omusiri gw'emmwanyi abannayuganda bazironde gwe tuba tukusuubira ozze nga investor so kati gwe mulina kugira mu levo ya investor naye bannaye n'osanga kati mwayize n'olulimi omusanga abagaininga ku boda nti bannange nina bbiri bayize enkola zaffe muganda wange nze ndi wuwo enkola y'abaddugavu yenyi so tusaba babeeko we batandikira tebakukisussa nnyo so tubeeko wabeewo amateeka gasobola okugaidinga nti woba ojja tisi jangu ani investor kikyalina otutandika nakyo alina ebimu babirekere ffe abaddugavu abaawano tuteesa buteesa tetulagira katukomewo